Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kansubira nti muli bulungi. Nze no sijja ko kwebaza His Excellency Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu olw'okuvaayo okujja okutubikula amaaso abantu nga ffe abamu, olw'okuvaayo okujja okutulaga obubi Museveni bw'abadde atutambulizamu n'obulimba bw'abadde atutambulizamu for almost 40 years. Nkwebaza nnyo His Excellency Bobi Wine, era nsaba ekitiibwa Allah musajja gwe ayongere okukuuma akuwe ky'osinga okuyaayaanira ku nsi kuno ne ku lunaku lwa kiyama. Nsaba ekitiibwa Allah asasule ebirungi by'okoledde bannayuganda bye batasobola kulaba. Nsaba Katonda akuwe kyonna kyonna ky'oluubirira, kyonna ky'oyaayaanira. Nsaba ekitiibwa Allah asobola okubeera ng'akikuwa, era akukuuma akukingiza abalabe bo, kuba kati ssaawa zino eno His Excellency Bobi Wine olina abalabe bangi, naye ng'abalabe abo boolina sigamba nti bakuwalana lwakuba nti kuba wali muyimbi, ng'olina abakuwalana naye ng'ate si nnyo. Naye ssaawa zino eno olina abalabe because nti ovaayo balaga ekituufu ate bo kye bataagala kuwulira, ovaayo balaga amazima bo kye bataagala kuwulira. Nsaba ekitiibwa Allah ayongere bakuchingiriza era ayongera okukuuma. Ngenda kwogera ku incident eyabaddewo yesterday. Bano abavubuka ababadde bagenda okuwerekera Museveni, bano Bageto youth abageza okuwerekera Museveni. Ndabye ku Gundi, ndabye some videos ku page sazi neno ku page ya Gundi Sky Media TV. Ng'abaana beewaana mbu Museveni abawadde emirembe. Naye ng'emirembe gye bagamba babawadde nti emirembe egyo gya kugenda mu street kukuba abantu. Wabanga walabye video yesterday, omuntu yenna walabye video yesterday, abaana abo bakoze violence ne bakuba abantu mu kkubo, abantu abali ku byabwe ne bababbako ebintu. Naye wallahi singa ekintu ekyo kyabadde kiri ku Gundi kyabadde ku baana ba Nuupu, ssaawa zino eno baali badde bakwata omu ku omu. Naye basirise ne TV zayite ez'e Uganda, singa ekintu ekyo kyabaddewo kinga His Excellency Bobi Wine oba ebyo ebintu byonna byabaddewo nga His Excellency Bobi Wine atambula, singa amawulire gonna TV zonna zeno zispaaka sanyuka bukedde, singa ne mu mawulire bataddeyo dda. Naye olw'okuba nti ono dictator, TV za Uganda zifugibwa dictator, kati ssaawa zino eno ziri mu mikono gya dictator, tebakyasobola kuteekayo bintu biri mu ggwanga biri mazima, kubanga bonna ssaawa zino eno si TV si buno bupatepate bwe bakuleetinzeewo, bonna bali bize balwanyisa His Excellency Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu. Kyokka ekikyasinza okunnuma nti olaba nti TV nti BBS naye nga bateekayo ebintu ebitaliimu magezi, naye nga bakituuka ku His Excellency Bobi Wine bateekayo buli kimu. Abaana bannambi, abaana ba Buganda bali bize balwanyisa ba Buganda ne bupatepate bwe bakuleetinzeewo ssaawa zino eno. Ogenda kulaba nga bano bampuuga bansereko nga bonna naye nga tebakuleetinzeewo pate ezo nti bazikuleetinze kulwanyisa Museveni. Bonna emundu zaabwe baziwolokeza His Excellency Bobi Wine. Naye n'otunuulira bannayuganda, natunuulidde abaana abavubuka, abaana abato. Bannange bannyinaffe lwaki temuyiga? Baganda baffe lwaki temuyiga? Temuli bakitalo nnyo okusinga basobi. Bannange temuli bakitalo. Mwakubye abantu, mwabbye abantu, mwabbye ebintu by'abantu. Naye nga ne gavumenti olw'okuba nti muli ku biragiro byaddamulira. Omusajja addamulira naawe oli musajja mukulu, olina abaana, ndaba famireyo, olina abaana. Naye egundi gy'okuleetinze mu bavubuka olw'okuba mmwe nti mwagala balwanyise Bobi Wine. Natunuulidde abavubuka nga beeyita nti barasta, Bageto youth. Bannange barasta tebeeyisa bwe batyo, bannange mukkirize muli bubi. Kyamugamba mu myaka 40 lwaki Museveni avuddeyo n'ako akabondo ke baddamulira mu myaka gino egyana plus okujjamba okwefuulamba abanunula, okwefuulamba abalwanirira. Bannange sometimes mukozese ku bwongo, mubikule embona z'emitwe gye mulina, ezo embona z'emitwe muzibikule, mukozese ku bwongo sometimes. Emyaka 40 Museveni tabaddewo ko kumweba, mubadde munyoosa amafuta mukola ki, naye nga kiki kyabakoleddewo? Naye olw'okuba nti His Excellency yavaayo okujja okubazibula amaaso, okubalaga amazima, ssaawa zino eno okuleeta ddamulira, okuleeta mu ghetto. Ssaawa zino eno ddamulira akoze atambudde ghetto zonna aboonoonye. Museveni tagenda basasula, bonna mwerwanirire. Wallahi nga ne woba tosomye nga nawe osobola okuleetinga omulimu gwo. Aganyabo n'okuleetinga omulimu gwo n'otandika okukola ne muva mu bubbi. Bannange zino ensife sometimes ntuuka ekira ne ŋŋamba wallahi singa ensi yaffe nayo yeringa zino ensi ze tubeeramu. Ensi zino osobola okulekaawo simu yo, wallahi n'ogenda gy'ogenda n'ogisiŋŋaanawo nga tewali agitutte, n'olekaawo akasawo n'ogenda n'okola by'okola, wallahi n'okasiŋŋaana nga tewali akitutte.
Neba nange ensi yaffe osobola okulekawo essimu n'eddakiika ne seconds teziwera nga tosobola gisangawo. Uganda gy'osanga nti kati ssaawa zino osobola nti nowassa kyuliko bamuwa emmundu. Bano abakuuma za justice gundi babawa emmundu. Waneeno olaba ne gundi nowassa security akuuma banka. Wallahi talina mmundu. Wabula talina mugo talina mmundu. Wabula kozesa mu mwagwe. Genda wano ate abantu ne bagoberera. Naye olw'okuba nti ensi yattu Uganda tufugibwa dictator atafaayo like kwegamba yeefaako saa zino eno yafuuka ensi yaffe ekisekererwa. Yafuula ensi yaffe ekintuntu. Ali mukozesa bannyinaffe bavubuka mmwe mubikuka amaaso. His Excellency Bobi Wine yajja kulwanirira mmwe. Bobi Wine yajja mugundi mu byobufuzi because teyali mwavu. Naye yali badde agamba nti kuba Bobi Wine singa yayagala ssente singa Museveni ssente ze yali Bobi Wine ssente ze yali sabye Museveni zonna yali zimuwadde. Naye yayagala kubulwanirira gwe omwavu. Kubanga His Excellency Bobi Wine yajja mu byobufuzi si kuba nti yali mwavu yali alina ssente ze. Wallahi yali alina ssente ze. Ne byakoleredde saa zino ne byali mu kwanona yabikola mu ssente ze. Naye yajja kulwanirira gwe omunaku gwe omwavu atalina bwogerero. Osobola okubeera nga naawe osobola ofuna akokola. N'essaawa zino eno mmwe bageto youth omusajja avuddeyo balwanirira. His Excellency Bobi Wine avuddeyo balwanirira. Naye olw'okuba babawadde emitwalo 5 mmwe kwegamba mmwe mulabira ddala nti ensi ekomye. Mulowooze mu maaso. Okay, gwe oyinza okulowooza naye abaana bo lowooza ku mwana wo ne famire yo. Bantu mmwe mubiikuka amaaso. Mwakubye nalabye video abantu bannange singa ekintu ekyo kyapenize yesterday singa kyabadde kya nuupu. Bannange singa bakutte n'ekitibe baali kigaddewo. Baali kutte buli kimu. Esembabule bakuba amasasi nga ba NRM be bakubye ba police. Ne bannange ekintu ekyo singa kyapeninga ku gundi ku His Excellency Bobi Wine singa bonna babasibye. Sawa zinene abaana abatalina musango bali mu kufiira mu komera. Bano basumati ba Bobi bagundi ba ashirawo kivumbi olwo bajingirako ebisanga ebitaliyo bye batakoze. Nanga bino byolabira ddala mu kamera nga biri na mu kamera bakubye abantu babajjeko amasimu babajjeko obusawo teri asobola vayo bakwatako because bawagira dictator. Bannange bannayuganda mmwe bannaddiini muvayo muvumirire kino ekikola bantu mmwe. Lero kiri ku His Excellency Bobi Wine ncha kiri wuwo nawe kijja kutuukako. Bwe kitakutuukako kijja tuuka ku baana bo. Mubiikuka amaaso muvayo mwogere ku bikyamu woyogera ofa osirika ofa. Kwegamba mbwe ensi saa zino eno mulaba we mulya ne mwebaka mulowooza ddala nti ensi ekomye. Bageto youth bannange. Imagine ghetto youth. For over 40 years, Museveni talina kyabakoledde. Naye damulira mu mwaka oguwedde gwabayingiddemu mwerabidde ebbanga Museveni just ali mu bakozesa bukozesa. You like I use the condom after using you bagenda balekaawo. Musibuka amaaso.